wadde ng'ekisenge omuteesebwa kibadde kitegekeddwa bulungi okutuuza abakiise abateeseza disitulikiti y'e Kalungu. Kuno nno kubadde kumala byambulago ng'abakiise bagamba nti tewabaddeewo kulambula mirimu gye bakola ng'olukiiko terunnaba kutuula nga bwe kirina okubeera mu mateeka. Sipiika omutuufu era Faili Kisekka owa Kalungu disitulikiti alina okukubiriza kanso olwaleero, naye olw'executive ne CAO wamu ne chairman LC5 bayise mu bukujjukujju nga bagala deputy speaker yabakubiriza kanso olwaleero. Mu mateeka deputy speaker akkirizibwa okukubiriza kanso, naye nga akkiriziddwa sipiika yamuwa obuwandiike n'amukkiriza okukubiriza kanso. Embeera eno yewaliriza poliisi okuyiibwa okumpi n'ekisenge mwe bateeseza okwetangira olutalo olubadde luyinza okubaawo, ng'abasirikale bano mubaddemu n'abalina omukka ogubalagala. Bo abakiise baganye okuyingira mu kisenge mwe babadde balina okuteeseza ne basalawo okudda mu bukuukulu obwongedde okuteeka abakulu ku bunkenke. Era bakansala eno nayo katono balwanireyo nga baagala okuttunka ne bannaabwe abadde baagala okuyingira okuteesa. Kiraka tukanso ng'alaga nti yayise kanso naye ng'alaga nti ne sipiika amuwaddeko weak copy, so nga kanso erina okubeera mu mateeka teekeddwa okuba nga eyitiddwa sipiika. Ekiretedde kanso olwaleero obutabaawo. Mu kafubo k'enjawulo ke babaddemu n'omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti Medi Bukenya, abakiise mwe balangiridde abakulu bulijjo okwagala okubakozesa ensobi nga bayisa embalirira ya disitulikiti etaliiyo. Supplementary budget yennyini okola eteekwa okuba nga eri blessed by the council. Naye that time twakivunaana nga batuleetedde supplementary budget eyakola edda. Batwetondera ne CAO oli eyagenda nakamateririyani naye n'agamba bakikola by mistake. That time twasaba tukole warning ne tubaga nti okuva ku mulundi ogwo tetugenda kuddamu ku blessinga kintu kyonna nti kyakoleddwa ssentebe w'omusolo yakoze nga kanso tegiblesinze kubanga ffe maloboozi ga buli gombolola eyasindika ababaka baayo. This time batuyita tujje mu kanso nga tetugenze mu monitoring committee, tetudde tetulina report ntuufu gye tuleeta mu kanso, ekintu kiri tulaba nga kidda. Omusango gwasalibwa kooti n'enziza nenkomyawo nga speaker district, naye ssentebe ne executive ye taddeko ne CAO tebannaba kukkiriza. Kanso teyimirirawo ku lwaba sipiika. Kanso nga kanso erina deputy speaker era district speaker yagenda okukubiriza olukiiko luno olwaleero nga kooti bwemala okugonjoola ensonga zino. Oluvannyuma olukiiko lugaanidde ddala okutuula okutuusa nga abakulu bakakasizza nga bwe bagenda okugoberera amateeka.